21 questions kwoli babuuza nze oseka ki oba babuuza muntu mulala omulungi ali ku Spark TV olunaku olwaleero omukulu nzaamuyina Honorable to be buuza ku balabi ba Spark TV. Njagala kulamusaako ku bantu ba Spark yonna gye muli eyo gye musinzira okulaba Spark TV mbalamusizaako nnyo. Lindako oli mukakamu bw'otyo? Olimba naawe babulira amannya matuufu. Osoose kubuuza ndi mukakamu nina faanana ntya? Nze ndaba wali ebigambo by'oyogeza oba osojja naye ate wano wenna okkakkanye. Ndi mukakamu era ebigambo mbijja ku abo bennyini. Okay, babulira amannya matuufu. Amannya wali amakyamu. Anti mwe ba celebrities mubaako n'amannya ga stage kati tetumanyi oba Ivan Cheyune lya stage oba? Siri celebrity. Ndi muntu wa bulijjo munakyalo ave Nakasongola. Bampita Ivan Cheyune. Nesimbyewo emirundi ebiri e Nakasongola. N'okola ki? N'empangula ne banziba. Kati oseka ki? Yali badde ansaasira n'ompama bugaato oseka busesi. Anti ekituufu kyo kimanyi naye gw'ogamba nti wawangula. Siringa gwe wafuna obululu 6. Nze nange nayita banziba. Wafuna bumeka? 5,000. 5,000 mpozi Busoga yonna yonna teweza n'abantu 5,000. Mpozi obaliddemu n'ab'e Tanzania. Ivan omutuufu yaani? Tutandikira ddala ku kyalo ky'e Nakasongola ng'okula. Ivan district y'e Nakasongola mwenva. Mukama nsaasidde siri mulekwa. Maama mulamu, taata mulamu. Nkulidde e Kakooge. Abasinga e Kakooge bamanyi ewa Muzeyise Kamwawo ku masomero. Ate ne nkulira ewa taata wange e Nakasongola mu Bululi kwota. Ate era n'eyo gye batuziika bayitayo Kimmole. So ndi muntu wa mu Nakasongola obulamu bwange bwonna era gyenjo ziikibwa. E Nakasongola ku Barracks omanyiyo? Emanyiyo waliyo abambonyabonya mu kalulu bangi. Mama ne taata balwani amanya? Mama wange bamuyita Debula Kayizi. Abeera Kabaale. Taata wange bamuyita Cheyune Steven. Abeera Nakasongola naye akolera mu Kampala. Ne bwe nabatumira tebalaba. Tebalaba. Mu ssomero wali otya? Nali mugezi. Nga nze gwe bakoppa ebitabo byange buli kaseera babibba. Nze nfuna makisi ennungi. Nze yali omuyonjo. Mu ssomero n'abasomesa walinga bwe baalinga basomesa ng'oddako eno ne weebuuza ekibuuzo naye ekyomusomesa ayogedde kyaki? Natankulanga nnyo essomero nze. Otya? Musomesa aba anyumyawo ekintu n'ogamba I watched that movie. Kiraasi yonna neeseka n'omulabisa nga abadde alimba. Nali muntu wa ffujjo nnyo ge mazima. Ne kakati okyalina effujjo? Kati muna ebisibya. Kaki kojjukira ke wakola mu ssomero? Munnange kaki kojjukira ke wakola mu ssomero k'otalyerabira? Olunaku lumu tuba mu preps. Mu ssomero waabeerangayo abaana abazirikazirika oba baazirikanga biki ate basinga kuba bawala be bazirikazirika oba mubaako empewo. Kakati natuuka leeti mu preps ng'essomero lyonna ssaawa awo 2 likkakkanye. Nendaba omusota nga gusala mu compound. Nze obwongo ne buŋŋamba nti bwe naakuba endulu nti ndabye omusota bayinza n'okumpa basale. Ntaasizza essomero omusota oba gubadde gugenda na mu ddoomu Cheyune yagulabye. Nga ndyoka ndayo enduulu. Essomero lyasaali kyankalanya abaana basoma 30 baazirika. Kati nze bwe nawogana nti omusota buli omu yali alowooza guli mu kiraasi ruumu ye. Okufuna obumotoka obusomba abaana. Bana bankuba emiggo. Mbadde nzisa abantu mu ssomero. Kati ne mbuuza singa nasirika ne gubojja omuntu. Omusota baagulaba? Tebaagulaba bandi bwe nawogana gwabulira mu Pasikalamu era balowooza nali nnimba. Naye nze nagulaba. Ki ekyaddirira awo? Miggo. Obwana bwazirika ne babuyoola paka mu gundi mu ddwaliro. Wow. Those are very beautiful memories. Very many. Ebirala nnyinza obyogera ne bagamba nga wali muzibu kansirike. Ivan Cheyune tukulabye ng'okola ebintu bingi eby'enjawulo. Abantu bamenyera ebintu by'okola. Byenzize nkola. By the way, Ivan Cheyune nakolako ku radio. Yes, twakulirako ku radio. Nakola ku radio Simba Ipsos ne nondanga best presenter emirundi nga 11 egiddiringana. Awadi ozina?
kola research teri muntu yali ansinga ku radio era nagenda ogiwummula nte yansinga nze nakutegerera mipiira nakolangako commentary nga mpereza emipiira World Cup Champions League nzize nkola ebintu omanyi kye tulina ekigenda mu maaso Spark TV eweza emyaka 10 ejaki ejokubeera ku mpewo kati tugenda kubeera nga tusamba akapiira kati abantu bayisizeemu ttiimu ya Spark TV etwaza akapiira awo naawe genda samba nange ngenda samba mupiira gw'abakyala ogw'abakyala okubaka oba okusamba omupiira ogw'ebigere tulina kasongola mugenda kugenda kasongola Spark TV ntegeke ttiimu tandika anti line-up yammwe sigimanyi kuliko Milka kuliko Faizo Milka yalina omupiira Faizo amagulu ga Faizo nga ndabye gonna gakkono tandika commentator amagulu agatasobola namutuusa mu next year ganaasamba omupiira ntandiko commenting Milka yalina akapiira tandika Milka yalina akapiira bamukubye eggi ayawudde obwa commentator buno wabumala mu bbanga ki commentary eyo ndoza mu kuweereza ennyo omupiira sitayiro yange mwe nali mpeerereza omupiira yali yakabi nga nze sifokasinga nnyo okukubya mupiira nga ngenda n'entumira ebintu ebyokusesa kati abantu ne bagamba omwana oyo mupiira bwe muba gwe mumutaddemu mwokka mumu underutilize nze mumuwe entertainment show nga ngenda nembeera awo n'entumira neŋŋamba njagala otumirako wa booda otuuse ewaka ogyemu essaati weewunyiza mu nkwawo obwongo bugamba naye tennatuuka kuwunya nnyo kunaaba kati ogyemu essaati empewo ekuyiteyitemu ku lubalaza era webake nga tonaabye kati ng'ebyo bisesa abantu waliwo lwe natumira awo omuntu omu n'ajja yavuga mmoroka nankimagu n'ajja kusimba n'agamba njagala kulaba omusajja gwe bayita Kyeyune nsese nempakinga emmotoka olubuto ne lunnuma ne bamubuuza ayogedde ekimbuno Kyeyune abadde ku mpewo n'agamba njagala otumira abantu mwenna abasulanga ku inch 2 ezo zimanyi basalanga pasikalamu ne bapakira mu budeeya bantu bangi abasula mifaliso bwegiti kati nga bunafu amaanyi go ye size ya inch gonosula bw'oteekamu obusubi obutono osula kafaliso katono naye abaana baafukanga ne pasikalamu n'amera kati omye byamusesa nnyo najja yakuwayo kasente yanjokyanga alaba byenjogedde bwe bulamu bwe yakuliramu naye yali akoze sente n'agamba onzijukiza obulamu bwe nali tugendeko mu zungululu zungululu kino ekirowoozo okijjawa zungululu waliwo omukwano gwe bamuyita Frank Walusimbi tumumanyi Frank Walusimbi kati akaddi yalabika ayingidde emyaka 7 otyo ndowooza ali eyo kati oba kati saawa eno ayinza okuba n'amataala tadde oba azikizza ali eyo oba ali kati ku muwogo we nga bwemanyi abantu nga bakaddiye bwe baba akyali mukwano gwo mukwano gwange naye mukulukulumu Frank oyo nga nkubira akasimu era yali muwuliriza wange y'omu ku ba number 1 fan nga nkyali kusimba ngamba Kyeyune ayogera mu ngeri y'obuvunanyizibwa halo Kyeyune gye baliko sebo ye Frank Walusimbi kuba yayogera mu kakamu nange njogera ndi mu kakamu akubira essimu badde mbuuza olinamu ku kadde oyiteko ku Serena ngamba ani ono nze Frank Walusimbi Frank Walusimbi esebo ONTV esebo badde njagala obeeko gye tubeeko bye twogera nangamba olina ebintu byoyogera eyo ebinyumira olowooza tetuyinza kubaako kye tukola mu mawulire gaffe think about it nengamba ngenda kubeera mu kawungeezi omaye akawungeezi kalabibwa miliyoni 5 kituufu nenga ngenda kuba mu kawungeezi olwo bakuwa ka segment olwo nga tutandika zungululu tumutandika zungululu watandika na clips ki sinza kujjukira jjukirayo olina kujjukirayo akatandika sinza kujjukira bungi okay nze nina ekibuuzo lwaki essira waliteekanga kuba MP abeebakanga abo abantu omanyi kye kitegeeza okuwa emiliyoni 3 ng'omusaala n'ojja oyayuyiza buyayuyiza mu conference na mu parliament era buli MP yayuya nnyiiza kogwe kaweesimbewo anti naffe bw'onooyayuuya kamera zaffe zijja kubeerako sobola kwayo wenawe wasesaana ogamba basoma bajeti ono mulaba ali mu kulya olya chewing-gum olya Rolex nengamba Rolex ate evuddewa kandeetedde obuzibu yali oba state of the nation oba yali budget reading
President Museveni aba ayogera nga holo yonna beebaze batademba bayayuuya nga teri n'omu awuliriza byayogera kaakati kamera zaffe zaakapukyalinga abantu abo naye tubasekula muzungu ayoyo bayomba waliwo abavayo ne bagamba Ivan munaye kikendezeemu kino nnyo ngani nani ebbaluwa zajja ssebo nga zigamba muno tulekerawo okulabisa gavumenti bwetu netamala emirundi yantabukirako nga yagala kunzita ssebo yajja ne pisito kusimba awo ng'agamba nti omanyi tamale teyayagala nnyo Daily Monitor ne NTV ng'agamba obwo obusajja bwa Daily Monitor bwe buwagawagako kazungulu bwe buwagawagako kazungulu kayinza kati okukola bwe kati gavumenti yonna kagikubye ekigwo almost 90% of the cabinet ba permanent secretaries ba ministers ba bonna baali beebase ate kamera batukkirizamu okuddamu okukola abo mwabateekanga ku bunkeeki naddala nadduli yes kulwaki era nzijukira ne speaker yayogerako n'agamba nti bannange ababaka ba palamenti mujja ne mwebaka wano ne mwogera oluzungu olufu bagenda bassa mu zzungulu tebakiddamu bani abasinganga okusesa zungulu alina abantu be toyinza nakuba mwabafunanga muti abantu abo abantu babaayo mu field abaana baffe aba newsroom babatuwa toyina lunaku lwoyinza kubulwa content kati juzi tubadde n'omukyale yagamba abantu tugoyingewa almost buli muntu ali mu Uganda akantu ako kamukuba tugoyingewa wa association kati Solomon Lisweya abantu jeba namugongo eyo mu ghetto kati nakuze tulina omuwala bamuyita mango tree juice oyina omuntu gwe wakolanga naye ku simbe eyo ku radio gye mwali Kalokopyo ali atya Kalokopyo yali mukwano gwange yantegeera nga twakola joko ne Kalokopyo ensi nekkiriza teriyo bakola ku radio basobola twenkana ye yaddawa Kalokopyo ali mu business akola mazzi akola mineral water ndoza amazzi ge bagayita sprint mugaleete wano kati omuntu ajja veeyo ekidera kanaalooze nti nno kyakulya muntega mutya savieti wano wali baddewo byakunywa badde temuyinaayo sponsor asobola tuteera ku wano ku byakunywa kati mumpadde gundi Kalokopyo jangu sponsoringe gundi eno njagala kunywa mazzi kati ate ndawo savieti ye ali kuki Kalokopyo ali eyo wa Busaabalayo wali factory ye atambuza amazzi gwe wesimbyewo Nakasongola bigenda bityayo nesimbyewo Nakasongola era abantu singa abantu abali eyo bannayuganda mumpe ku mafuta banne wesimbawo n'ogwa lwaki osazeewo atoddeyo kyogamba bw'ogwa tosituka osituka bantu nga bakoze business buuza abalimi ba kasooli ogenda kukola otya omulundi guno obutagwa agenda kukakuuma nnyo singa luli sente zanzigwako nga nkyali wakati mu kalulu naye kati ngenda funa abantu bampe sente mwe bayaba spark mumpe ku sente nammwe challenges kizosanze ng'okola mu media challenges zisooka media terina sente ate ndaakukisa yensonga lwaki ogeze eyo gyogeze media tekuli sente ate olina olabika obulungi okulabika obulungi kuli expensive naye nga ate sente teziriiyo kati gwe oyinza okuba weesazaawo kadresi ka mitwalo 3 oyambadde akaviri ka mitwalo 3 enkya togenda biddamu nomala obiddamu weekend nobyambala emirundi 3 ng'abantu bakutandika engato bagiyombedde dda kakati omuntu tamanyi nti no okwesustaininga wano kya bbeeyi naye ate nga sente tezivaayo oli musajja mufumbo ndi mufumbo nina omukyala nga mukazi abaana Ivan okujjako bino byokola byetumanyi kyekirala kyokola mu budde bwo obw'emirembe obudde obw'emirembe bwe buliwa mu budde bwo ng'oli relaxed ndi lwemba si relaxed sooka onyinyonyolemu omanyi mugenda ne mutemaatema ebintu mu ngeri eyo waliwo obudde obutali bwa mirembe waliwo obw'emirembe ng'oli mu kulwana ng'okutemba ddiya kati obutali bwa mirembe bwe buliwa obw'emirembe nga bonoga siri mu kukola kangende nzanyeko kapiira kangende oyagala omupiira njagala nnyo omupiira owagira tiimu ki ku kyaki tiimu zinyingi kukwagala tiimu ku kyaki owagira tiimu ki mu Uganda mu Uganda nze ni musajja wa KCCA ate Uganda Cranes giwagi nagitwala ne Nakasongola ssebo nze muntu nzekka wano e Uganda yasitula national team nenjitwala ku charity Nakasongola twali tusonda sente za ddwaliro
basita bonna baaliko, ba Hassan Waswa, ba Wagaluka, kochi yennyini Micho yaliko, nasitula tiimu Nakasongola district n'engikyankalanya. So omupiira ngwagalira ddala era ngutegese ne mu baana abamu ku baasamba nga Cranes eri Nakasongola bamuyita Di Maria yazanya amakkati ga Villa ne ku national team. Ronald Sekiganda gw'osamba mu akapiira anali nsamba naye ennaku zino samba n'obuyaye budduka nnyo tebumanyi nti gwe tokyali okuliridde kakkuba endobe ey'obwere. Twogereko ku paati gye ababbi bwe baakujjira baŋŋambye nti nno bwe napostinze ka kiriipu nti ababbi tebakutta. Ababbi bambonyawo nze banzibako emmotoka neebulira ddala 2022 banziba emmotoka mu kikomera awe wakeeka kooge neebulira ddala saddamu giraba. We baakutema last time teyali stanti? Stanti osobola okukola stanti guno omukono ogulaba gwalemala n'okulemala esobola okuba stanti eriwa gwe nze bantema omanyi sente zenyonoonedde ku naavu aba social media bannaayi kino tukitereeze kituufu wamma olaba omukono gwasanyalala ogulaba ng'oŋŋamba stanti eno naavu bagishatalinga yonna omukono guno gwasanyalala okeera otya noŋŋamba stanti. Guzeeyo kamera zaffe zigulabe bulungi nedda abawagizi bo nguzeeyo bagenda kumpaaki. So teyali stanti kyali ki? Bali batemu oba babbi bansalako nga ngenda waka saidi awo nga ku kafaamu ka Kabaka awo saidi eyo fena gye tuyitira nga tusala kajjaamu abadda Namugongo saidi piki ne zingoberera kiro nensuspectinga nti kirabika era babbi era baali babbi. Omulungi ali ku Spark TV oli ku 21 questions omukulu gwe tuli naye olunaku olwaleero ye Ivan Kyeyune oyo gwe eddoboozi lye musinga okuwulira nga liri mu zzungululu naddala ku mawulire agakawungezi aga NTV. Njaga okujjukiza nti bannaffe abateekamu ensimbi bannaffe Numida bagamba nti mukwano gwe yonna eyeetaaga ssente bano babimalanga ky'olina okukola beesige bajja kuwola ssente ezitaliiko musingo gwonna abeetaaza osobola bakubira ku 0800 1024 ate gwagala obaweza ka WhatsApp message okumanya ebisingawo osobola obaweza ku 0787 568903. Njagala okwebaza omwana omuwala Esi Fashions anyambaza asangibwawo e Kasubye Makerere amwetaaza osobola omukubira ku 0706 226062. Mwami Ivan Kyeyune tukyeyongerayo. Webaziza kwambaza tewebaziza kwambula. Mwami oyo naye bannange Mwami Ivan Kyeyune tuddeyo ku nso naye abantu babulidde nti nkumanyidde ebbanga ddene. Obadde mukwano gwange ebbanga ddene babulire nti nkumanyi lwakuba ate kati gy'okolera sikulonda oba tugenda kukola tutya? Mujje mwewandiisize Faizo mujje mwewandiisize iwange munkuumire ekkalulu ogenda n'okuumisa abantu akalulu ne bamuwa emitwalo 2 nakuvaamu. Kintu ki ky'ogamba mu bululu buno ng'onoonya obululu tolikyerabira? Gananga abalonzi bajoozi bajooga batya? Abalonzi bajoozi osanga omulonzi n'akwata mu nsawo n'akubuuza gwe mukazi wo nga totambula naye empeta eriwa? N'omubuuza kati mukazi wange omwagaza ki? Waliwo n'omulala eyankeera ku makya n'aŋŋamba mbu ayina omusawo ajja okunyamba owangula akalulu. Omusawo ki? Ow'ekinnansi omusajja yannemerako nankubira amasimu neŋŋambye kati ono omusajja namugambyeko ddi nti nnoonya musawo naye era akalulu bwe kagwa wansi wangudde nankubira naŋŋamba nakugamba nemugamba nti munaye esimu yo nalina okukubira nembulako nemuzaamu amaanyi naye sebo nga ndiko nnyagala kuntwala wa musawo. Kati ogenda mukozesa? Naawe omwetaaga. Nze ndeka wetoddeyo mu kalulu nze ndi mulokole enamba ye. Leero tulinayo omupiira gwa Arsenal ne omupiira gwa Arsenal predicting omupiira gwa bagenda okuba Arsenal era abali eyo mu mabaala buli gwolaba nga wa Arsenal order with cash bagenda bakuba omupiira bafulume nga tebasasudde. Basasule nga togeza n'owo omuntu ekyupa oba ekigodo oba ki nga tannasasula kubanga bagenda fuluma nga bonna enkata ennyinda ezinze enkata. PSG egenda kuba Arsenal onupepa PSG esinga Arsenal. Akajja kaffe kagenderedde naye ate munayi kyenkuzuddeko nga bw'oyogera mu zzungululu ng'obuuza ebibuuzo oba ng'obaddamu ate kakati bw'oli mu kwogera. Sikyuse tukyuse kyoga nti engoye mwenzijidde ze za zzungulu zennyini.
tumaliriza your parting shots like akatalekeka akatalekeka banna ekisookera ddala mwebale nnyo okulaba Zungulu ka clip ako with all fairness ye local content asinga amaanyi mu Uganda teriyo content mu Uganda wano gwe basala ku siddi ne bamutunza bantu buli omu n'asimba layini ng'anyumirwa nga Zungulu amabaala gonna bazikiza ebidongo bawulire ne bawuliriza Zungulu ekyo nno kyamaanyi mutufudde baakabi njagala nnyo okwebaza of course abantu baffe aba newsroom abatuleetera content oyo nentumirako ne Frank Walusimbi bwetu bwe twatandika Zungulu kati tumulimu ne Solomon Kaweesa akantu kagenda obbanyumira ssebo kagenda kafubutukeyo mu newsroom nga newsroom etuwadde content Solomon Kaweesa ne kyeyune tugatta akantu ne ani awandika script kumwe ababiri lwaki oyagala okumanya oyagala abantu bategeere buli kimu omulungi ali ku Spark TV tetugenda kuba nga tusukawo owulidde parting shots ze yeebazizza Mwami Frank ne Solomoni munnange abali behind omulimu gwakola sigadde nze Milka Irene musile bulungi mweraba